Inside Story Uganda, real source of political updates. Naye aweze okubeera nga akyusakyusa embeera z'abannansi singa bamwesiga ne bamuwa obukulembeze bw'eggwanga ekisanja kino ekijja ne bacandidates abalala nabo oyinza okuga nti bisuubizo. Leero ku barometer tubuuza nti ennaku zino omwenda biki ebyetobese mu kunoonya akalulu nga bwe tukulabye nga abeegwanyiza entebe ennene buli omu asuubiza nsi naggulu eri bannansi kw'ossa ebyo ebitonotono bye tulabye ebyetobese mu kutambula omuli n'abamu kubavuganya bukulembeze obuliko abaga nti security egezaako okubaziyiza ng'ebayisa mu bitundu ebyebyalo n'ebirala okubalemesa okutuuka gye balina okubeera nga bakuba kampeyini zaabwe nga tewali kulemesebwa mu mbeera emu oba endala. Wano we tuli leero era nga mu studios bannange bendi nabo baatudde ddala tugenda okubeera nga tukubaganya ebirowoozo bino. Mwami Charles Romushana Munabarometer wali yatudde dda, muganange Moses Bijirwa ng'ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Common Man's Party ekirina Honorable Munyagwa nga candidate waakyo mu kalulu kano akajja ku bwa president wali Honorable Dr. Fred Mukasambidde ono amyuka president w'ekibiina ekya Democratic Party ate eyavaayo edda nga president w'ekibiina kye Mwami Norbert Mao ne baga nti bo bakuwagira General Yoweri Museveni ku bwa president era gwe bawagira ega nti wadde bali mu DP era nga bakulembeze President Museveni ye candidate waabwe mu lwokaano wali Honorable Mbidde. And then tuyina mugarange Habibu Buwembo ono ye ssaabakunzi w'ekibiina ekisinga obunene ku dovuganya government ekya National Unity Platform era nga bw'omulaba mu kakofiira akamyufu. Akosa muganda wange Herbert Anderson Burora yali mubaka wa president Rubaga ne Nakawa nga kakati yegwanyiza kifo ky'ababaka bwa parliament owa Nakawa West. Yes, ekifo ekyo mukimanyi kirimu Honorable Joel Senyonyi Burora NRM yamuwa bendera sigala kubeera nga amuvuganya saidi eyo. Ndowooza ntandike ne Mwami Buwembo ono atandike n'otusigira ekifaananyi ku saidi yaabwe nga NUP. Campaign zino naku lwa mwenda nga banoonya akalulu lutambudde lutya, tusigire ekifaananyi ekinene. Abatulaba ku NBS Barometer mukola kyamaanyi nebaza management okumpa omukisa guno kujja ku show eno. Campaign zaffe tuli ba mukisa nti twasobola okunominatinga presidential candidate. Jukira lwe nasembayo wano ku Barometer twali mu ndoli twanominatinga naye twanominatinga era launch yaffe ne tugikola bulungi ka nomination yale yali Natet. Then ne tulaunchinga manifesto yaffe ejjinja ensonga zonna ne tuzirambika bulungi kati ziri mu public kubanga mu launch yaffe bannamawulire baaliyo ne live streaming zaaliwo era tutambudde ebitundu ebiwerako nga tugenda emphasizinga points zaffe 11 kwe tuzimbira campaign yaffe ey'okutwala obukulembeze bw'eggwanga. Mwina points 11? Yes. Ze muli mu kwanjulira bannayuganda? Yes, omuli promotion of rule of law, enfuga ey'amateeka, promotion of human rights, kulaba nga ne economy yaffe tugijja mu mbeera ey'okukola n'engalo wazira tukozese machines gye twayita tech economy. Then mwe mulina okutumbula ebyensoma nga biyamba asoma nono nanyini musomi. Mukyo twalambika nti tujja kusaawo okusoma okw'obwereere okuva ku nursery mpaka ku university. Side y'ebyenfuna nga tugenda kifuula kya tteeka buli mwana ali ku ssomero ng'afuna emmere eri sponsored by the government. Kiyamba omwana ono ali ku ssomero asoma nga mukufu, then amasomero gano gajja kugabanga contract ey'okusupplyinga emmere ku masomero. Kiba kitegeeza nti n'abazadde basobola okwekuumira mu nnimiro ne balima nga n'akatale weekali nga bagenda kusupplyinga emmere eno mu masomero. Okwawukaganako ne bwe guli kati ti omuzadde alima
mwana nasiba ku ssomero nga muyala ate n'emmere eno gyalimye omuzadde gyalimye n'abeera nga atalina katale mwagenda gitunda naye kati omwana ajja kuba asomera bwereere akasente kolina mu nsawo nga tukamugobereza ate omusanze emmere ku ssomero okomewo ne ssente ekyo kyonna kirigobereddwa okutumbula ebyenfuna by'abantu baffe kambe mujasa okusomoza kwa mulundi gumu kwe tusanze mu dakiika 3 bwami bijirwa naawe tuwe ekifaananyi olina candidate mu Lwokaano asibye Namayingo ennaku zino zimutambulidde zitya omwenda mu kufefeta akalulu sofa okutwaliza awamu twatandikira mu Kanayo kyani kakiiko k'ebyokulonda katukandaliriza nnyo okutunominatinga fe abamu kuba nominatinga ku lasti ng'obudde buweddeyo ne kitaataganya enteekateeka ze twali tuteziteese ez'olunaku olwo naye kyonna kyekiri twanominatinga ne tuyingira ekyalo era twalaunching manifesto yaffe at least buli munnayuganda akakasizza nti Common Man's Party erina manifesto tukalinza out campaign ngeri issue based campaign ngeyogera ku nsonga zetwateeka mu buwandiike unlike other colleagues aboogera ebirala ate nga bakulala olaba nga birala ebyogerwa lwali biki kati ate inidowa ne babaako boogera ebirala naye ffe tusitikinga ku issues zaffe era tusobodde okutalaga ebitundu ebyenjawulo Central Region tugibaddemu mwe twalaunching manifesto ne tuvaamu ne tuyingira Busoga era olunaku lwokuna enkya tulina press conference ku lwokuna tuli Kayunga wadde lwa independence naye tetugenda kuwumuza Namayingo tuwayiya n'abataka bulungi era ensonga z'abavubi neza demarcation Uganda eyitawa ekomawa nazo zogeddwako ezo ensonga tugenda zisorting out kubanga jjukira tulina ne issue ku East African Community kyomukisa omulungi omubaka wa East Africa wali wano eyaliyoko abimanyi bulungi naye naffe tulina views zaffe ku mukago gwa East Africa abataka b'ekamuli twawaya nabo bulungi naye wano mu Makindye twafunamu challenge nti omanyi wali mu guidelines zikugamba nti bw'oba ogenda kubeera mu kifo ekitali ku programu eri harmonized osobola okunotifyinga EC a day before akati twanotifyinga EC a day before nti tugenda kubeera Makindye yo netategeeza ba stakeholders balala mu process that is police police yatusange Makindye yayoola buyozi bintu byaffe ebidongo officers baffe kibiki ne bakubeeka balagala tugenda okuleeta documents ezenjawulo ezogera ku lwaki tuli awo nga bumanyi poliisi yo weba tekutte ku muntu teweera but oluvannyuma ne tubakola ki ne tuba defeatinga tutambudde of course challenges nyingi zetufacinze financial challenge z'amaanyi twagenza okugattagattamu munnaffe General Museveni akozesa 2 billion parale bannaffe abamakerere Kavule bakozesa between 350 and 500 parale kakati 350 between 350 and 500 million? yes parale mwagaseemu nga mwaba Common Man's Party ati omanyi bw'oba oyagala okukwata power olina okuba n'obusobozi obusaka amawulire mu nkambi ez'enjawulo obwo obusobozi butabeerawo ebyo power oba onyumyako binyumye kakati ffe tulina obusobozi obwo kakati ekibiina kyaffe kya mwezi gumu n'ennaku 5 as we talk tonight so kyali tekinazimba financial muscle eyo so tukaluubiriddwa naye tutambula kyonna kyekiri tutambula bakyaniriza naye nga abantu batwaniriza message yaffe eri fantastic akabonero kaffe ke kasinga okubeera significant and meaningful ku bubonero bwonna obuli mu kisaawe so mu mbeera efaanagana bwetu tutambudde Mwambulula
candidate Museveni ne Bass muli mambuka mwatandikira Luweero abantu babaniriza olava ki oyogera ki kusaidia ya NRM ku kyemwa kayitamu? Well, Bass yaffe etambudde bulungi tenakuba kufuna bintu bigisoomooza biri awo era wetwogerera President Museveni ali kumaliriza sub-region ya Lango okuyingira Acholi pamwe dakiika zijje nkuwakadde wala tulaba katutereko kitereezaawo dakiika emu tujja keyword era muraale zonna zakuba omulundi guno atambula n'ebyokulabirako okuva mu kampeyini za government programs zasomesa emirundi gyonna ng'okuwa abantu obwesige nti ebbanga lyonna byabadde asomesa abantu mu wealth creation programs ez'enjawulo nti ziyina ebibala naddala ebirimu ekyo ekitundu mwali bamwali mu kwogererako this time si kugamba nti erukunjiri no abantu ab'ekyo ekitundu olwedde ababadde transformed ali mu sub-region eya Lango nga ebyenfuna byayo eddembe ery'abantu bonna okukola emirimu infrastructure nga byimprovinze nga sub-region ya Lango erina mu kufuna ekisaawe ekipya eky'omupiira ng'okutumbula ebyemizannyo bwegaba ekibuga ngalira olwaleero kigambibwa nti kiyisiza neggulu mu kubeera bize kitegeeza nti areas ezeetoolodde lira zifunye kati an economic advantage over others. Ali mulango nga kabonero ak'okulaga nti no kubanga President Museveni talina kintu kipya nnyo kyagenda kubanga introducing okujjako okukkaatiriza byazaakola byayagala okukola nga birina ne evidence tewaliwo olwedde ebikolebwa so ebadde successful tebaddeemu nnyo incidents ezibaddemu ezirimu ejjo eziyinza okuleeta alarm abantu message bagifunye kyetulowooza nti sub-region eyo eyalango eyinza okuba nga y'emu ku ezo zetuyinamu enkizo mu kalolo akaddako era kyendowooza nti ne district kati nga Amolata ebadde ekyasinza okuba nga eri mabegako naye efunye advantage mu financial yeddako okubanga eri finance okubanga efuna headquarters okubanga efuna ebyenjigiriza n'ebyobulamu ebya advanced okusinga kubanga ebadde little bit disadvantaged olw'okuba eri gye yava so far nsuubira nti mu mulamwa gwa President Museveni n'ekibiina ekya NRM ne baflaga bearers bonna mu kitundu ekyo gubadde mulungi era gutambudde bulungi. Honorable Bide, at least gwe toyina ng'ekibiina toyina gwe wasimbyewo naye oli muwagizi wa President Museveni ate oli ku record nti gwe wagira mu kalulu kano ojja kutubulira letter lwaki but for now so kompa ekifaananyi ekinene. Omanyi kati mu nteekateeka yonna eya world politics kati ne politics wa Africa waliwo gye bayita Accra Agenda for Action. Abagabi bombi batedde pressure ku buli mukulembeze mu Africa okuteekawo demokrasiya. N'olwekyo buli muntu yenna awagira President Museveni n'oyo awagira enteekateeka ye okulaga nti erimu demokrasi bombi bawagira President Museveni. Kitegeeza ki mu kalulu kano ketulimu tewali awakanya President Museveni. Abamuwagira bali mumuwagira, abamuvuganya bali mu kulaga bali nti waliwo envuganya mu Uganda wakati mu mateeka nga ye yalonda abagenda okukabala n'okukalangirira era babuulira ne bannaabwe leero kiwedde. In fact international community kati emwewuunyega mu musajja ono demokrati bannaye na bano bwe bati ne bamwesimbako n'abakkiriza era kati abawagizi ba President Museveni babiti ebi abagenda nomuwa akalulu ne bana abalaga ensi endala ziri ezibadde zimutaddeko akazito musajja yakiguddewo era essaawa yonna tugenda
kumujjako n'olwekyo babuwembo bano bamuwa naye kati bo bano tebakimanyi bo tobasuubira kubanga kati ku level eno bakimanyi bo bali mu level gye bayita to parotize ba popinjezi abantu bo abatalina buyinza kulowooza ku nsonga ya mukulu gy'abayogedde ayinza okuba alina obusobozi naye obuyinza takola ki tabulina so ffe tugwa kati mu bana abamuwagira nti genda mu maaso n'ensonga eyo kubanga ffe twamuwa endagaano at least tetwagala kutwala nga abalowooza nti tusobola omugaana ffe katumuwagire kubanga bwe tuteekateeka bwe tuti amaaso gaffe tulaba nga tulinga abajjanja b'omulwadde tumanya wonna waagirira abamuwadde okumpi be basomedde ame so kakati ffe kakati ffe yentambula yaffe n'olwekyo tujja kudda nnyawo badde njagala ompe kyewakalaba mu campaigns zino kati n'olwekyo mu campaign zino mulimu okweyisa akati bwokebera manifesto esinze nze nsingidde okuba ey'omutawanala kuba kati ate onayogedde ensonga ate gye sinalaba mu campaign manifesto ndala eya integration n'olwekyo manifesto yammwe njagadde nabadde nina mwami Mafaabi yekka kuba yeriko wagenda okujja ssente nekyagenda ozikolamu yo eyiye eterezaamu katono muya mwami Bulola yagamba nti PDM bwebanga eri ku level ya parish ye agenda kusala corruption afune 72 trillions ezigenda okugiteeka ku village level kakati naye manifesto eyabano eyogera bulungi nnyo eringa firimu eyogera naye nga takubuulira wagenda kuva ssente kuwa baana mmere kuwa balitenda kakati ebyo binyuma naye olina okutunulira embalirira y'eggwanga n'ennyingiza lyayo okusobola okulaba ssente gy'onaazijja ezikola ebintu Amerika byekola n'olwekyo sikyangu bwana Romushana bwogerageranya we tuli wano ne bwe twali mu 2020 oyoga nti so far embeera ebadde generally ya kimpowooze tewabaddewo nnyo bugumu nga bwe kyali mu 2020 mpa kyolowooza ku kino so far mu kunoonya kalulu Katonda wamaanyi Katonda wakisa kasita bano bakkiriza okuyingira in the NRA Arnakba City election bawangulwa kasita bakkiriza okuyingira mu kana akalulu ke bakuwa olunaku lumu okole districts 2 baba bawangulwa ate olabye nakugambye nti singa ofunamu ekizibu muluka neefa oba olina okuddayo mu electoral commission ate electoral commission egambe poliisi ne DP saakuganda owulidde munyabanga bwakaaba but you have one day to cover 2 districts so waliwo districts zemmanyi kati these crowds zoolaba zetubadde twogerako nosanga ng'oyayina ndaba crowd za Kyagulanyi nga balina smartphone sobola okukozesa smartphone yo n'ebisumuluzo by'emmoloka zino zonyiga ekigalo ne zaaka nga bonna bayimba bali kunankana which kind of crowd is that ngeri organic mu kyalo so wewunyiza okulaba abawagizi bakyagulanyi mu byalo ng'akutte essimu abatambudde nabo kati those crowds tezisobola kukyusa district what am I trying to explain to you bw'oba osuubira kujjawo Museveni Kizza Besigye's FDC ne Kizza Besigye ebitundu bya West Nile Acholi Teso Bugisu ne Buganda and Kizza Besigye ne FDC bakola nnyo Museveni bamuleeta wansi wa 60% waliwo bamutuusa below 60% kakati Kizza Besigye bamutemyemu ne balekawo nandala Mafaabi ndowooza omulabe nga bwakyali bulungi Kasese Bugisu bano tebagenda kugifuna right now Teso either ejagenda wa Mafaabi or edeyi wa Museveni now the Buganda abakyagulanyi buli luli bakwata Buganda minus the cattle corridor and some parts of Busoga
but in Busoga amaanyi gaabwe matono Kyovola we yatuuseeyo Kyagulanyi yayaniriza nnyo omukyala Kadaga talina arrogance gy'alina ewa Joyce Baagala wabali waba Joyce Baagala oyo simwagala naye bw'atuuka eri e Busoga olaba naye akimanyi munafu nnyo ku ground agamba nange Kadaga maama you get mama ne senga yagala kufaanana siri mu lulimi bwamu kakati the Sonkolaze Bugisu netteso bayinza obutazifuna bano tebagenda kuzifuna so either zigenda kugenda wa Museveni oba zigendewa ewa Nandala amafaali so kyengeza okukulaga bakozesa method emu ya Besigye gye yakozesa for 4 rounds almost tewali kibakyusiza crowds mu trading centers ate sera abantu basobola okusuka ku rekodi ya Besigye no they cannot bring either wajja kubayina okuperforming era biro Besigye tewaliwo mu anaabeera n'amaanyi ga Besigye none of them and so mode tekyuse its mobile crowds bw'okola survey mobile crowds zino tezisuka bantu 2,000 and bakozesa mobile crowds za 2,000 kufuna ekifaananyi na video eno but mu areas bawangula tomulaba nti alwana nnyo alumbe Lushere Nyabushozi alumbe Ankole because bonna bano benkulaze tewali alumba Museveni nti amweralikiriza mu Western Uganda especially mu Ankole now Batola Museveni is holding grip on Lango Agina is holding grip in actually in between ebyo Kyagulanyi n'emikono yamubula and you remember in West Nile Naruli ya campaigning abamukulu Museveni agenda kuyitayo nga tourist so chenda they are marking time Kanoko is a concluded affair yeah but the supporters baagala ekisukaawo so kati dangers zebayina are these crowds zebatambula nazo because bano crowds zebatambula nazo ebizibu bye bayina biruriyo abagala Museveni aveewo baagala aveewo naye balaba method yo gyokola ebatwala mu makomera teyina gyekola kigyeraga so bagenda kufuuka ekizibu eri these candidates and it won't take long kyagala otunule these crowds ojja kulanga zaabika because zaagala zitwale direction endala tezaagala direction ya kalulu so wakiro osingako ne babigirwa who are organic because ye atambula nga ali organic DP egamba why temubanasuube muffe kujyawo Museveni tetwagala kubateeka mu bya bulimba bano abatadde population mu bulimba population eri so desperate egenda kubasitukiramu because ne Museveni agitunuulira. Thank you. Habib Romushana raises ensonga eziwerako mulinoga nti first of all mutambula n'abantu abawagizi mubajja Kampala ne mugenda mu bitundu eyo yonna gye mubeera baloozi njaga tutuulire ku message gye muwa abantu bemusaba akalulu ekimu ku ebyo bivuddeyo mu bingi bye mwogedde kyetwalabye Emityana presidential candidate wammwe nga nti oyo simwagala lumu si wange baagala si wange kyetwalabye Bugiri ku Basaalyo nti oyo yatuvaamu n'ebirala do you think bye mubuulira abantu is the best message you should be giving abalonzi mu kaseera okusookera ddala njagala kwebaza abantu ba Busoga region olw'ekifaananyi ekirungi kye baalaze omukwaniriza candidate wa presidential candidate then ne mu Buganda so far tutambudde ekifaananyi kyeyongerako bweyongezi message goyinza okulondamu ka message kokola ki koyagala twadde Emityana bayogedde ku lumu bayogedde ku baagala naye president wange buli walaze abadde ayogerera obudde nayogerera essaawa namba n'okusoba kuzimu ku nsonga ezibadde ziraisingibwa mwe muli ensonga y'okulinyirira eddembe ly'obuntu mu gavumenti empya mu New Uganda temujja kubeeramu musirikale atyobola eddembe ly'obuntu n'atambula ng'ayinaayina ensonga ey'okubiri ekibbattaka leero abadde Emubende Kasanda aemphasizinze nnyo ekibbattaka engeri gyekizizza abantu mu byenfuna zaabwe mu bulamu bwabwe ne kibagootaanya then ekyokusatu obuli bw'enguzi obufuuse
baana baliwo mu ggwanga Uganda nti omuntu bukya ku makya nabba bilioni 3 enkeera ne bamupromotinga ne bamujja mu ofiisi gyazibiddemu ne bamussa mu ofiisi endala. IGG former kati mukyala Betty Kamya yawa lipooti ye kennyini n'aga nti buli mwaka Uganda efiirwa bilioni trillioni 10 mu buli bwenguzi buli mwaka ne trillions 10 bw'oba oyagala kulaba obunene bwazo tunuulira bajeti yaffe y'eggwanga nti bajeti yaffe teweza trillions 10 ku ssente ezigenda mu kisaawe ky'ebyobulamu eby'eggwanga lyonna. Ssente ezo singa tuziba emiwaatwa egiyitibwamu okulya ssente ezo okufutyanka ssente ezo tuzosoozizza mu kutereeza obulamu bw'abantu okutereeza ebyenfuna by'abantu. Bwe twabadde e Busoga His Excellency Robert Kyagulanyi yaemphasizinze nnyo ebyobulimi omuli ebikajjo ebbeeyi y'ebikajjo kijja kitya nga ebbeeyi y'ebikajjo ttaani yali ku mitwalo 25 kati eri mu mitwalo 9 ku 10 ng'ate kilo ya sukaali yo ssente zaayo tezikola ki tezeesala ng'asuubiza nti singa tukwata gavumenti tujja kulaba nga buli omu omulimu gwakola agufunamu bulungi nga tajulira. Then ebyenvuba abadde okiraba amagye engeri gye gayiganyamu buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Gavumenti yennyini eriko si ye yakola etteeka erifuga ebikajjo ne basaawo sisitimu nga omuyindi ye kennyini akola sukaali ajja kulimanga n'ebikajjo gavumenti yakiyingiramu. Kaakati akasembayo ku yes why do you do attacks ku bannammwe bwe muli kudda oluvuganya government mukadde nga kano nalibadde mbasuubira kunyikiza bye mwagala kukolera bannansi mu lutalo fe NUP is a revolutionary party. Being a revolutionary party bwe tuba mu revolution omuntu yenna gwe tutambuddeko naye bw'atuuka n'ava ku mulamwa ate oyo aba mulabe nnyo n'okusinga ono gwe tubadde tugobaganya. Yes, kubanga omuntu ono ekisooka aba avudde ku ndagaano yammwe asudde obwesimbu kati era nga bw'owulidde mukulu wange Mukasambidde tubadde tuvuganya naye mu kisaawe ky'ebyobufuzi kati agambye nti abavuganya baba bendoosinga atudde mu bukulembeze nga just baaga kusaawo kifaananyi ekiri international nti there is democracy. Oranungo naye sigambye nti buli omu akitegedde kati ndi omu kubata kitegedde. Yes, ndi omu kubata kitegedde. Kati abantu abamu ku bantu betubadde tutambula nabo mukadde nga kano yes ndowooza yalibadde nnyo ku kibiina kya NRM ne Mwami Museveni gwe mwagala okujja mu ntebe ng'oyimirira ku rale n'odda mu kuvumirira banno bwe muli ku koozi y'emu ey'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga nga bwe twakirabye Bugiri ku Honorable Basmani basaalirwa nga bwe twakirabye ku Honorable Lumu Emityana ku Honorable Joyce Baagala Emityana sisuubira nti bwe kiti really bwe kyandibadde. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku NBS ensonga lwaki His Excellency yayogedde ku basaalirwa okimanyi bulungi nti basaalirwa yavuganya okuva mu 2016 2011 2016 yali His Excellency Robert Kyagulanyi ayamulinyiramu mu 2017 2018 n'amuyingiza palamenti ng'alemereddwa ebbanga lyonna. Bwe yatuuka waliwo ensonga ezaali zitunuuliddwa ez'okununula eggwanga basaalirwa bwe yatuuka mu palamenti n'abivaako kati yafuuka ndya nabo abeera mu bisenge by'abalabe baffe abalabe b'eggwanga. Kaakati His Excellency yannyonnyodde ab'e-Bugiri nti nze nabaleetera basaalirwa wano naye basaalirwa yavadda ku mulamwa era bwe mubanga mukyamubala ng'omuntu ali naffe takyali yayogedde kya bulimba. No, kino kyali kitwala obudde bwe mu kufeffetta akaluko bwa president. You see gwe watadde focus nenge ensonga zayayogedde e Bugiri zabadde nnyingi essaawa namba teyayogedde ku basaalirwa yi. Final Mpomuzindaalo. Abantu nga bamukasambidde ne bannammwe ku luvuganya gavumenti aba DF baga tesobola kuyingira kalulu kano kubanga tetusuubira kuwangula Mwami Museveni ng'embeera eringa bweri. Mwesiga ki? No, abantu aboogera bwe batyo abantu aboogera bwe batyo betunuulidde bokka nga bo because
DF gyoyogeddeko Mpuuga yalangiridde jjo lyali mu kalulu akaparlamentary kyogamba agenda kuvuganyaamu yekka nga temuli BNRM bagamba nti abo bakamala dda be bakutte ekintu tetulinabo tusobola bavuganya Mukasambidde yennyini ali mu kalulu nga MP iziti bukuya buweekula so ebuweekula yagenda okateekateeka oba DP egenda okateekateeka so ebigambo ebyo bigenderera just kumalamu bantu suubi kubajjako suubi oba oliawo kati Mukasambidde so amunenya because openly yavuddeyo n'agamba supporting a candidate Museveni kati mu bigambo bye aba akuba pass wa demoralizing abantu n'aba demoralizing aba akuba pass bijirwa naye waliwo ensonga mwami kungu obuuzo ng'omubuuza ku nze n'ayogera nze n'ensirika naye nawe wanjogeddeko n'ensirika naye nga tambuziza ku kale wangambye nti mperekera lwakuba tonnafuna bukugu bumanya bintu bino ngeribyawulamu ebigambo byensi yabimanyiira bona bufuna ekyamazima Abib nja kusaba osiriikirire mbidde maliriza ngendewa brother Tessa ngendewa mwami obuzibu bwe tulina nti ate ebizibu bituteereddwako bannaffe betulina baate ku ludda oluvuganya n'olwekyo okukola ku bizibu ebyo si kyangu kati nga bw'omutunuulidde bwati omanyi fe abasajja kyangu ensiri bwekugwa ku mukono gikuba nga totunuddeeyo naye bwekugwa ku nsigo zo eyo inagikuba nga weegendereza kati bano situmanyi kyabakolera kubanga abamazima baffe naye ate batugudde bamwewa ku ludda oluvuganyani kyakola avuganyani kubanga bino bintu biriko waggulu ow'okumanya kakati ono omuleka kubanga ye kati yatumibwa omulimu gwakola nga kagologoosi kati noyogera ku oli akasika waya kuba kakati ono oba omuvunaanira bwereere kuba ye ne byakola byonna akagologoosi bwe kaba kakola kati toyinza katendereza otenda ono asika waya zaako yaba ayina obukugu mu kusika n'akawanika omukono n'akawanika okugulu kakati ono muto waffe ajja kugenda mpolampola so n'olwekyo ye ono tamanyi nti Political Parties and Organizations Act egamba nti successful party mu generation yekola gavumenti n'olwekyo ateesimbyewo kabonero kaayo abagivuganya naye si kyangu ono kitegeera okujjako nga naye kati mwakozeyo essomero lwakuba abasomesa mwetaaga ffe okulaba nga tujja mutusomese bwe bavuganya so nze kyendowooza mwami kungu twetaaga akaseera ak'okusaba bano baleetedde opposition kuba kati mukama abadde abawadde okugikulembera naye bagikozeseza front line nga yasaako era ontayinza kitegeera ky'omubuuzizza nti honorable lumu abadde mu palamenti nga naye tali ku ludda lwa gavumenti tabadde ku baasi n'abalala naye bano bakoze front line nga yasaako buli lwe batandika okukuba bakuba opposition naye si kyangu bano kukitegeera Yeah, he's DP. Which So, DP is with no, Museveni? So what is the difference? Kakati ono takimanyi. Kubanga singa obadde omanyi rules of parliament wandibadde otegeera DP oludda kwetuula. Kakati lwakuba kati ebyo ebintu kana akaseera kazibu okusomesezaamu kaseera ka front line mawatuulawa anti kati kasita mawo omwawula ku DP n'omanya nti ekimutuuza wali bwa minisita era n'omanya nti ne Mutamaguza abadde minisita nga si wa NUP kugamba ebintu ebyo si byangu kutegeera. Okay. Make your point. Tomukiriza kujja kumulamu. No, linda kumomenya. So anerabiza point. Naye ko bwe kwanga kwe kutegeera nkusaba Katonda akunyime. Yakikola dda ekyo kati kwejaganya. Nzikiriza. Amina. N'akuwa embeera zo. Kakale. So n'olwekyo kyendowooza mwami kungu kye tulina okugoberera. Kakati ebbwanga tuliteekerateekera kinajja. Omuzannyo ogw'okulonda okujja gwaggwa. Kubwa pulezidenti tewaliwo kuvuganya. Kubanga bano bagamba kalonde kakuume kagoberere. Naye tebamanyi nti babuzaayo Kabale kalangirire ebyo bya mulala. Kakati tebamanyi nti ate Kabale kalangirire ye ansa ey'ebyo byonna by'obadde okuŋŋaanya. Ky'oba olabanga ne Honorable Omushana akugambye nti bw'olaba crowd y'abano tosobola kusanga mu kyalo ng'omuntu azze ku lukuŋŋaana naye nga ayina essimu
ayina n'ekisumuluzo mu lugalo wane essimu gyakwasa pulezidenti mukyala abantu abavuga emmotoka tebaliiyo abawera 2 3 babadde emityana nga bambadde redi bonna n'emubende olwaleero bankubidde essimu nga tewali ayina redi mu kyalo bonna bazze naye ne baddayo naye kakati eyo AI tebabasangayo gye bagenze babajja eno era obalaba nga bagenda tolabangako kulala ku gundi yaabwe nga bagenda baba bagenda abamaanyi abamanyi okudduka bavaamu mu tawuni ne baddusa ebigere bwe bava mu tawuni ne balinnya loole ne bagenda so n'olwekyo ebyo ebintu by'okuzannyazannya bibeezaawo pulezidenti era ebyokulabirako biraga nti buli opposition ebikyamu bye yakola nabano ke katego mwe bagudde njagala kujjawo nsembi but honorable Bidde era tekyewuunyisa nti gwe vice president wa DP gwe gwembuuza ku candidate Museveni akola atya mu kunoonya akalulu gwavuganya kati nze kakati oleese choices 2 Kyagulanyi ne Museveni mawalo ole Kyagulanyi really kati even by the way katutulika tunene ky'obuntu engeri Kyagulanyi gyavumye Mao for 5 years engeri gyalumba Mao n'amugyamu ak'obuntu mu bulwadde mu mirembe mu kuwasa Mao agende mu line anoye Kyagulanyi really you think kirungi nnyo lwamushana amaze okuwa answer DP evuganya Kyagulanyi tevuganya Museveni so we are not on the same side. Yes. Yeah, that is true. bagamba omukadde bwegera ku magumba yekanga naye kati bwe twogera ku kibogwe gwe twagala kuwummula naye wummula bamikungu zino debate zanguyira abantu bangi n'olwekyo tusangawo abantu bangi bonna bazze basobola amagumba gekanze n'olwekyo mwamikungu ekisooka embaliwa mu bantu abamanyi ebigenda mu maaso ndozo ziraba crowd ozirabire ez'abaana b'amasomero n'olwekyo Bidde gwa DP kubuuza ku crowd za kitundu Habib nedda Habib soko zitunuulire ng'ogyeko abapoliisi abo bali mu kujja oba babasanzeewo babo bava mu mayumba gaabwe tobalaba nga badduka bajja bajoyininga nga bonna balina redi ng'omanye amasanyalaze Kyagulanyi gaalina kakati enkofiira ezo nga bw'oziraba njagala bw'oŋŋendera ku kyalo gye bava enkya n'okuba abantu 8 abazirina nkuwa kakadde k'essente ebifaananyi bw'ogenda mu kyalo gye babadde n'onkubira abantu 8 nga buli omu alina enkofiira nkuwa miliyoni y'essente so mu Uganda twafunye ekizibu mwami kungu nti abantu ababadde balinda tujjeko gavumenti ate bafunye bantu abalowooza nti be bakulembera gavumenti kubanga ensibuko y'abano yakuzanya mizannyo kati omuntu azanya emizannyo agizanya nga jeno nga simutendeke n'azanyanga injiniya nga teyabusoma n'azanyanga wa poliisi n'ebyambalo n'abyambala naye nga tatendekebwanga naye n'ajja mu karakita bakuyita kujja mu karakita mu Uganda tufunye abantu nga bajja mu karakita naye nga tebasobola kukola bye bagenzeemu yobolaba nti onamuyita pulezidenti ate olumu namuyita presidential candidate kati asaba kisanja kyakubiri so n'olwekyo ebintu by'okuzannyirira candidate w'omunoonyeza ddi akalulu nawano kati ndi mumunoonyeza nze kasanjogere bikyamu byakoze nze mbanya nti kati bwaddako tagenda biddamu okukuba kunoonya kalulu okwekigezi reverse psychology katujjewo ensimbi